kakwate. Hello. Hello. Jamale ko sebo. Hello, jiko ndivyo kunani. Mama Kereya, shachoka ne dobozi tolimani. Mama Kereya. Majawo ngamiti sevindu zetoke zenkoko zenkoko na nezeto nyumba wenda ngatogulawo. Ngamba wanai chokera kana nisiude. Nze nali nebase. Mpita bubi kyankola bubi ddala kuba nali maze okusiibulika bannange nkimanya nti kuyiiya naye nali maze okusiibulika n'okisa ebintu nkonkona nga toggulawo. Amazima go gali nti tata w'abaana yalimu. Okakaza? Omusajja yalimu? Yaliwo. Kati teyampulira? Yakuwulira. Kati awo yagamba ki, yayogera ki? Nasirika nno. Tunakola tutya tatugwemwawo. Era yatugwamu kati ninda kiddako. Wenze. Alese enkota y'ettooke kale singa waggulawo ne bagikuwa enkota y'ettooke. Ate yalinze. Nze nyambadde eddiba. Olabye ekyo kikuyigize Nakachwa abasajja tubaagala mulina we muli. Katadduse. Kakati olwadduse bw'aba abadde Kyengera ayingidde Masaka. Omanyi bw'agamba nsasule ennyumba. Ngule emmere. Eno emmere gy'akuleetera. Akuleetera ya reason. Kasita amala okulaba. Nze naamusibisa n'enviiri. Abakazi abasajja babaagala mulina we muli. Naye kasita bitabuka kati omugambe yatuwulidde. Era kati ninda kiddako. Mama kaneyongere ne mu kitanda wansi. Nange ngenda safari nyinza okumanya. Nakachwa. Okitegedde nti abasajja babaagala mulina we muli. Oba obadde tukimanyi. Ate somo neetaaga okutwalibwa ku lubaawo. Ekitegeeza okimanyi. Moko ebale tuweereza mukwano. Ono mama Pat ku ngoma. Moko ba chairman bwe bati we bakola omulabye chairman. Yandibadde atereeza ebintu ebifaanana ng'ebyo ate wuyo yakola ebyo. Ebitereke byamudibako bakati yabitwalawo kuba ewaka yavaayo asiibudde. Embeera eyo bannange kibi nnyo bambi ate okubeera ng'omukulembeze yakola bw'ati. Moko Samasi yasulalukaga kwali ali ku Beat FM. Omuyimbi Molini Nantuma abayimbi ba Breakers n'omuyimbi Jennifer Lake. Ne mama Betty Walubaga akwali akyuninze. N'abatuuze b'oku ngoma bonna mubeere bulungi mikwano mama Pat ku ngoma. Webale nnyo mama Pat ku ngoma. Mathias tulabire naffe abayimbi ba The Breakers. Muku ne Nakachwa bannaye gaga sajja bwe gati omusajja kwagala olina wosinziira wawulira nti wobadde bakugobye afu butuka emisinde kasi omusajja ategedde nti chairman amwagalira omukazi bwe bati abasajja we beeyisa nse Samaria ensambya bwe bati abasajja bwe beeyisa bayenda kuki mwe singa be bendako mugaana bali badde benda kuki Mukunja amoti Nakachwa mwebale kuweereza oyo mukazi kimugwanidde kalaba abakazi tebagwa kwendekuza kale nova noja ne bawo nti muzegula plot ate n'ogenda n'oganza chairman gw'otamanyi nako yadde kale agakazi gasiru sigadde ndi Shamira zirowe munnanga obwenzi Shamira ndwadde kukibanga musezi tamanya kimubagula mu buliri era naffe tuli eno ku bwerinde Mukunja Nakachwa amoti mwebale okuweereza nze mukyala mutatira wano ekira bannanga kagoba kaweddemu
Rabbi. Oh. Banangu yawoomye. Awoomye bannange. Niba n'abakazi mutuleke. Bannange. Natuswaziza. Aya atulabe gye munagwera. Ntumirako omukyadreke waswekira. Ntumirako n'aba St. Thomas Kira. Abakwaya Brothers Union yonna chairperson waffe omulungi mukyala Mabel Kizito nti bannange katuusabirigane galantini eggwe naye kale nkwano mbeere bulungi mwabala okuweereza. Sebo Maka wewe tueleza. kale Sebo Maka chwa. Wanji Sebo Masuze mkoa. nasuze bulungi oliota Sebo. Amanya. Omwana wabandi mbiro enserinyo ya. Kati omusajja nga wategedde. Akirumbe akikuba emboko kuboko kumanyira kwennyini. Omusajja akitegeere nti omukazi bamubbako dda naye agume kasawo yo ndowooza tebalina gye baatuuka. Mama wange ennambwayo Alex mutumiddeko zenna kabugende ekasenge abekasenge batulabire ebwo boyitako eno tuleetera kumira. webale tuweereza Mukunjana Moti ne Nakachwa. Omusajja oyo akitegere nti omusajja oli amwagalira mukazi we. Owulidde mbu yali azze n'enkota y'ettooke. Adduse emisinde bw'ategendereza emmotoka zijja mutwala kuba tezikyaliyo. Sigadde nzimba makulisi afumba ekigere mu maaso ga Lumeme Bombo. Mukunja. Sebo Otoloka wano zirambwa kapeeka. Kiyamana fuduke nenga bije bakanze munnange. Sebo Ye bwatu bafuga abemisango ne naye afubutusa addangayo. Addangayo. Hello. Ya Salongo Mukunja mwebale tuweereza. Nkale mukwana nawe bali kuwuliriza. Mami Nakachwa n'Amoti bandabire. Amina. Tereevu ni mulongo Kasatu B Nakaseeta omuluka. Naye bano abasajja bafere. Omulabe bwafutuse ekikumi bannange. Era abakyala bannange mbasaba bakalaba ng'obwana bw'emisota. Omuntu akubuzaabuza tumweteerako ddala beera ku mirembe gyo oyo nakigwanyiza abasajja. Salongo Mukunja mweddeko abantu temutubuzanga mirembe abakyala. Sebo Bebale kuweereza. kale Bewasa boda boda kakorola. Bambi chairman ya jazi toyo naye nga zembu munju terimu. mu kaseera kana ka COVID-19 nga gavumenti yateekawo ekiragiro nti buli muntu okendeza kawuka kano okusaasaana tunaabe mu ngalo. Buli ddakiika w'ofunidde akadde naaba mu ngalo. Sanitizer tuzikozese. Mala okunaaba mu ngalo sanitize. Mala okunaaba mu ngalo sanitize. Buli w'omala okunaaba mu ngalo sanitize osobole okubeera nga tukendeeza ku ngeri akawuka kano engeri gye katambula. Mutokwatakwata ku mimwa. President yagamba nti tokwatakwata ku soft parts. Soft parts eziyinza okuleeta akawuka kano tokwatakwata ku soft parts. Naye nawe yagamba neweeba ya munno togikwata. waliwo yagamba nti yagamba soft parts ez'abannaffe singa kaali kayitayo ate kyalibadde kibinya naye ayogera ku mimwa ku nnyindo ku maaso nasakaleka yagamba nawalala mwinakozesa bugundi busenya. Bila pepe kita bulijjo muziki tunaabe superstar soap mu kaseera kana ka COVID-19. Owange Nakachwa oyinza okuloga omusajja olw'okuba laavu. Sajja akwagadde Mukunja omulungi bw'ati omugogovu with a nice body. Okubanga alina six pack ndaba wano pack. Oyinza okuloga omusajja w'omwekwate kati nowulira abasajja nga babbula agalanga tanaki nze ononjiisa akayumba ninawe neekutte ate gusigenda kutta muloze waala abuuzaamu kyoli mwasa okulukoonya aya bakulisala tomuleka mukasala kalibuuka balaba Mukunja kulekayo dakiika 10 n'asamba emmotoka oba kagaali oba boda nti Mukunja olwantuuse kati kiki naye Nakachwa toli mwangu ye watyanga baganye n'aliraawo ekibuye ku round about w'emisana ebyo birala